osege kati omuntu omunyonyola nti kino kyetukola bano abasajja kati kansooka mbawulira ekintu kimu abantu abagala otegeera ssente eri mu kintu kino tubuulire tetwatawaanye na mulogo wa nkuba Kampala kati olunaku lwaliro graduation yawe badde wano olabye ku nkuba obadde ekiro kiyitawo buyisi bwekigenda twaleese omulogo w'enkuba kuva Bombe India omulogo w'enkuba yavudde Bombe era yasuze ku Speak Hotel yagambye ayagala kusula ku mazzi buli lwakoona baati ku mazzi nga gakola gati ng'enkuba yeeyongerayo kati abeekalangala gendo babuuze Masaka eyo enkuba ebadde nnyingi leero mugisindiseeyo ne tugiweereza ne kati akyaliwo kugambye nakati akyaliwo senga tetonya twamugye Bombe kati bwolina otegeerera bemanyiyeasuubire ki kati enkyati mbadde nkyabayisaamu tojjira mu jaketi okugyako bano ndwalalwala asima sayinasi naye abasigadde enkuba tegenda tonnya okugyako omuyindi yavudde Bombe batulimba omusajja yazze ayina ekirevu kiwanvu beekiti alinga Aburahamu nze namulabyeko ntwalayo kati jangu twambuke stage eno egenda kubeera side wano kuba ayita wano oli naye ayina amadaala ge side zeeri kakibadesaba tugenda kuva ku NDS abagenda osigala ku NDS nga mukyayagala okenda n'emboozi eno okumanya stage eri tuliddwa setup eri etya jangu kusanyuka oleku uncut kalakata masa tugenda kuba nga tukomawo tugende maaso kati eno ye side y'omu ku bayimbi bali kati eno ye stage giraba kati eno ye stage kati eggulo n'abanyonyodde banaye abatagala bba mu kamera muveeyo naddala abalina amabanja abantu ba stage muba n'amabanja baba wadda ssente baleete ebyuma ne batajja omusajja ajja kulaba ku TV ajja akubagize wano enkya ndowooza ogiraba kati eggulu abantu n'abanyonyodde nti sayidi emu egenda kuba ne DJ ne band weewano kati DJ ali wano okitegedde kano kagenda kusembelako keeri DJ agenda kubeera wano bandi wano ate mu kutandika DJ asooka n'ayisaamu ne tukiwa omuliro ssebo tetumala katandika kati we nakugambye no man's land weeri weewano ndowooza olabawo wano kati eri wejja kati oli omuyimbi weeri tasala ku ddeeri tewali kati gye nakunyonyodde nti we twawulira weewo dijja waakoma ne wano kati wano wewa in charge wano kati nze mbeerawo kati nenkunyonyola nti stage twagikoze ekolamu bweti ogirabye wali omuyimbi olujja wano asobola okujja neyeekazaanya naye space yolaba tumusuubira okudda wano baati nayimbira abantu be wali wonna wonna bafaani be ne wano kati tasala wano tayingira wa in charge nakola buli kyayagala bwajja nayitamu naddaawo naddeeno kyenaadengezako kati neri side kyekimu era ojja labawo nti oli oweeri wabeera agenda okuyita waawa kakundike kaakati wali nadda wali saidi yeeri stage yekanamba kyekiri kyenagambye nti stage performance saagala muntu asabe mazzi ambulance zenakugambye emu egenda beera wano endala wali kano ka stage sebo kadduko olina okuba nga obadde otraininga wano waliwo 10 ku 10 kyetuzanyiramu badansa balina okuba nga bagenda kiwuliramu liita dansolo bino byokuba 180 tewekyangira ku street stage nnenemu zaani muzinyi wa sindi ebyo byozira n'okuba 180 stage nnenemu
bwe mba temukoze jimu piriyodi eno muwedde oba yeetaaga kabako kati eno kabaka gisobola bweno yo eno omwana oyo atuuyana bannange oba kiki kati enteekateeka audience mugenda jawula muti abasi n'abashiba anje era nga boolaba sayidi eno kati ojja kola stage eno erina we yeesalira kati wantu jateekawo vip wali mu maaso jamu tugendewo tulaba tenti ziwadde mu graduation bali mu kuzijjawo tugendewo nakunyonyodde nti gwe tunaadikirayalinga ng'omuwanguzi alina obukadde 100 extra bano abantu bafunye ssente miliyoni 10 buli omu okubeera ku stages anaawangula 10 sayidi eri anaawangula agenda funa an additional 10 soogera nga njubisa press conference tugenda giyita omuntu gwe tunaadikirayalinga nti ye muwanguzi afune ssente ze kati abo tekijja bagamba kuba abantu bajja tandika olaba olunaku lwe gonadde nsoma amateeka akasuku tukumanye oli weeno sagala kunjasamira sagala kunjasamira nga nkola omulimu ogunsasuza bw'oba obadde omanyidde eri siri mulamu nti sikyuka kati saawa eno ndi ku incharge simanyi oba eri mbadde mpagirayo oba mbadde siwagirayo ndi wano nkola ssente z'abaana katiwebuza kuba kati mulawo yasanyika tv yebuza enkuba olunaku lwa episode yankuba kati nakunyonyodde nti tulina omuyindi twamugye bombe air ticket bombe omanyi kyo kyayita bombe kiri india new delhi bombe ate kati nzimanyi kwebemba nkunyonyola olowooza nti nkulimba omusajja ali ku speak resort wali yatuulidde ddala wali ku mazzi bw'akoona olugalo bw'ati jjukira amazzi gakola gati enkuba negenda ekalangala wano neeyitawo kati bakubira essimu babuuzi kalangala masaka balina okuba balabye ku nkuba leero kati ate enkya tugikanyuga wakiso abe wakiso enkya beetegeke sibe batalina ngudo nnungi wakiso luweero mukeera okuvaayo kuba omuyindi enkuba yatugala ate kulunagikanyuga eyo omulogo w'enkuba twamugye bombe buli omu olina okubaako ne gyolaga sayidi gyowagira abantu betwakkiriza okuba nti basobola okukola ekyo beba vip ne vip era bajja otutuulawo mu maaso bo balina ssente zaabwe manyi omuntu buli woba ne ssente zikukkiriza okukola kyoyagala kati ssente zaabwe zigenda bakkiriza ogamba shiba high cindy high bagende ku kiddako kati awo wagenda kubeerawo babawunsa mumakati awo nga terikuyi tujja tekati betumala vip wano ate mabega tuteekewo bariya teri kwekwasa kati abagiza nogenda bawula nti sayidi emu ejja kuba ya muyimbi mulala sayidi eri bw'atajjuza yanaaba amanya nti otandikira okugabira obubonero minzaani nabyeggulo bagamba numbers tetuvugira ku numbers kati wano tuzaagala bana basindike senji wa Olix bane temusaza bayimbi bamwe ekyangukeere mujje oli yagambye ababe bajjuza 3 be bajjuza olukogwali mwana oyo 3 owaye kintu kyakuwa muliro okwata n'okanyugawo kyokanyuzeemu ne shiba n'agamba enamba ze views ze kati shiba weetike views zo ojje nazo wano ne Cindy akwatesanabe nga bajjudde Cindy 3 naawe gikwata ogikola eki ogikasuke wano kive mu ddiiro owabizi jja kuba zitukamu 3 teyabadde sound yali atya sound kati lwakuba nti bali bakyali mu conference mbadde saagala mwogerere mbadde njagala akaabe omuwulire yesebo kati eno sayidi tugenda teekayo ngera boolaba ebyuma sikulinya ezo ebyuma biri mabega tewali kati ono baaba akola eno tuzikizaayo bagenda nga tolina kyolaba egenda kuba nzikiza ono baamala ono baatandika ngeri tuzikizaayo eno waafa nzikiza njereere ekintu yenkwata gye tukikutte mu ssebo kola egenda kubeera ndala nnyo leero
kisi kyakusaaga ab'ebyokulya bo bagenda kubeera mu bulungi ebyokulya simanyi bibakwatako naye nze mmanyi nti nja kulya mukontrakiti yange mulimu okulya n'okulya nina okulya kati kyomanyi mugenda kwera bwe bakugambye abayimbi okukulawo ekyo bana abayimbi wanje tebaliwo yesuka kyolaba badijja abo sho etandika saa 2 zennyini ku saa 2 sharp sho etandika sho saa 2 wennyini saa 2 so dakiika 2 ne dakiika 2 buli sayidi kati zino esigalawo 2 okuweza 1 hour badijje bayisaamu ab'ebimba batestinga abalaba banoti baziina oba biki oli atandike ne badijja no babayimbi badijje babayimbi n'aba MC buli muyimbi agenda kuba ne MC wange sebo tetugenda kuba na MC wano wa General Happiness kyembadde ndowooza incharge nze nja okujja mbuuze ku bantu nkanyuga ekinusu gwetandika gwojja okuddako nveewo kati shiba yakampaako Zahara Toto yekka kuba MC ne DJ sindi sinafuna wadde omu kati emiryango gyo giri gitya kati abagagga bagenda kuyita sayidi zeeno VVIP ene manju bajje bapakinge nga boola bazire motoka zipakinze wali ezannira kati then tubayisaawo bajje batuule kati fe abasigadde tugenda ikoyisa eno geeti yeeno mu maaso tugenda kozesa geeti ya Museveni awo Museveni akozesa eyo towakanya bintu ku TV be balina ekintu towakana geeti ya Museveni mwayita ye president kati yayina buli kimu bijja bbaawo sayidi zawali ezo tenti zigenda kubaawo nozolaba zonna ziveewo tukole ndi mu kintu tewali ankubira sirina namba zaabwe era enamba gye sitamanyi sigikwata yo parking eri etya parking era emabega eri ndowooza olabyeyo